Ku ntandikwa y'omwaka oguwedde ng'ekolera ku kulungamizibwa kw'omukulembeze w'eggwanga, poliisi yatongoza enkola empya eyayitibwa Sub-County Policing Model okwongera okusembeza obuweereza bwayo ku bantu n'esimba amakanda ku buli ggombolola. Mu nkola eno, buli ggombolola lyasindikibwako siteeshoni ya poliisi ng'eriko abasirikale 18 nga 12 ku bano be bakola obutereevu mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Bano era baaweebwa ppikipiki 4 okubagondeza ku by'okulawuna ssaako radio call ey'okuwuliziganya. Kati mu kufulumya alipoota ekwata ku buzzi bw'emisango ey'omwaka 2025, Ssaabaduumizi wa Poliisi Abbas Byakagaba agamba nti enkola eno eyambye mu kukendeeza obuzzi bw'emisango. Implementation of sub-county policing model is giving the Uganda Police Force mileage over crime. This has enabled the Uganda Police Force to bring policing services closer to the communities. Alipoota efulumiziddwa olwaleero eraga nti emisango gyesaze n'ebitundu 10 ku buli 100 bwogerageranya n'omwaka gwa 2024. The report indicates crime dropped by 10% in comparison to the 4.1% in 2024. Byakagaba era akoonye ne ku ky'okukolagana n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala ng'amagye byagamba nti kibayambye nnyo mu kulwanyisa obuzzi bw'emisango. Strong interagency mechanism under the able leadership of the Chief of Defence Forces has enhanced effective twinning of our capabilities. I thank with gratitude all the members of the interagency. Yadde ng'emisango gikendedde, poliisi egamba nti ekyalina obwetaavu obw'abasirikale abanoonyereza ku buzzi bw'emisango. We twogerera ng'omusirikale omu anoonyereza ku misango 54. As CID, we are working on a 1 to 54 detective caseload. Now, many of you who are familiar with this will realize this explains the bigger part of our backlog. One officer handling 54 cases, and globally, the desirable situation is about 1 to 12 cases. Poliisi egamba nti ekyayagalayo abasirikale abalala ku kitongole okugisobozesa okukola omulimu gwayo obulungi. In acquisition and effective utilization of force multipliers, especially CCTV, K9 services, forensics, better equipment, and other IT-related solutions. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.